omuntu agwa ddi eddalu, omuntu afunna ddi akajabangu, eddalu liva ku ki? Omuntu okutabuka omutwe kiva ku ki? Weewaawo akati omukyalo ono mumbejja, omukyalo ono agambye nti olumu bw'abeera ewaka alina ebintu ebimweyolekera, alina ebintu by'alaba, olumu azuukuka alaba ng'alina abantu babadde ayogera nabo. Era omukyalo ono waliwo lwasekamu oba lwamwenyamwenya, agenda okuzuukuka ng'era kituufu abadde amwenyamwenya, agenda okuzuukuka ng'era kituufu abadde alina baaseka nabo, n'era n'azuukuka nga kituufu abadde aseka. Yeebuuza okukwolesebwa oba nakyo kika kya kirooto. Nyabo njagala kuddamu bwe nti abalalu boolaba kasasiro baali bantu nga ggwe, era kuliko abalalu abamu abaali ab'ebbeeyi, era abalalu baazaalibwa si balalu, baali baana ba bantu nga ggwe. Ebiseera ebisinga tubakuutira, bw'osanga omulalu kasasiro toseka, bw'osanga omuntu omulema ku kkubo toseka, bw'osanga omuntu asabiriza toseka. Eriyo abasabiriza nga yamala kukola byambyone, oluusi nga yatta muntu, ate eriyo abasabiriza nga musajja wattu oba mukazi wattu gaali mabanja. Eriyo omulema gw'osanga nga bakadde be balina omuntu gwe batta oba gwe baasekerera ne bazaala omulema, ate eriyo omulema gw'osanga ng'ayambaddwa bambalwa misambwa, nga woosekera bw'oti naawe omwana oli muzaala. Okitegedde? N'olwekyo baali bantu, baana b'abantu. Omubi n'omulungi tosobola kubaawula, wabula bonna bw'obasanga mutunuulire, musaasire, tambula, toseka, tomwenyamwenya, tokyuka nnyo kulaga ng'amugeya, kubanga abamu batudde ku nnaku, abamu babyereetera, abamu nnaku nga yazaalibwa bw'atyo, ate abamu bambaddwa amaanyi ag'enjawulo nga kigezo eri ffe abalamu nti naawe enkya osobola okukifuuka. Omuntu bw'otandika okuseka wekka mu kkubo ng'otambula, ebiseera ebisinga oba olina ensi gy'otandise okukyalamu. Tulina ensi bbiri mu bw'obuntu olwaleero, omulamu alina ensi bbiri. Ensi y'obuntu obw'omubiri mwe tutambulira, ate tulina ensi ey'emyoyo. Ensi y'emyoyo ebiseera ebisinga obungi tugikyalamu nga omubiri gumaze okukoowa, oba nga gusazeewo okukoowa, oba nga ensi ogivaako kwe kufa. Okitegedde? Ensi y'emibiri gye tulina okubaamu. Ensi y'emibiri erina okuba yokka, wabula erina kuweereza buweereza nsi ya myoyo. Era abantu bano abalinnyibwako emyoyo oba lubaale, era lubaale ajja biseera w'omuyitira bw'ati oba musambu oba jjembe ne likulinnya ku mutwe, lyogera ebiseera ebigere ne limala ne livaako, kubanga gwo mwoyo mwereere. Ekigambisa omuzimu nti omuntu bw'afa si munno, kye kitunutunu nti obw'omubiri abuvuddemu, ayingidde olubu olw'emyoyo. Ebiseera ebisinga omufu ono bw'aba abanja asobola okugira mu bukambwe, ate bw'aba nga ateese bulungi asobola okujja kanna bulungi n'alinnya ku mutwe n'awabula. Okitegedde? Muba mwawukanye nti gw'olina omubiri oli takyalina mubiri. Okitegedde? Awo abangi ne bagamba nti omufu si munno. Ekyo nno kikyamu. Omufu si munno ng'omusobezza, omufu si munno nga waliwo bitagenda bulungi. Mulekeraawo okutunda ebibanja by'abagenzi, mulekeraawo okukyusakyusa amalaame. Omufu alese alaamye nti Jofule yalina okunsikira, ate mwe ne mulonda Sebasitiyane olw'okuba gwe mwagala, olw'okuba ye mwana w'omukyala alimu. Enjogera egamba nti omufu si munno, abantu abasinga bamala gagyogera ne balowoozesa abalala nti buli muntu yenna bw'afa bw'omulootako olina kugenda bugenzi ku musawo oba mu bulokole kugamba nti emizimu faya. Emizimu si mibi era mikyamu, mwe musobya gyaki? Ekigaana okulima ku bakadde bo kiki? Oba baganda bo oba bajjajja bo kiki? Gwe bw'olifa ne bakuleka mu kikande olisanyuka? Kuba omuntu afa mu mubiri, omwoyo gusigalawo, omuntu tafa yenna.
okitegedde omuntu atambulira mu bubiri obw'omubiri n'obw'omwoyo omubiri atuuka n'agwegana n'ayingira obw'omwoyo naye asigala alaba era asigala abalaba n'abali mikwano gye n'abali baganda be yayonka nabo amabeere ne yali nnyina era alumwa nnyo okulabika nti we mwamuwummuza temumufaako. Omufu si munno gwe bagambeko nti omuntu bw'afa taba munno. Omuntu bw'afa asigala amanyi nti bano abaana nze mbazaala. Omuntu bw'afa asigala amanyi nti ono muganda wange. Omuntu bw'afa asigala amanyi nti ono muntu kuba naye yali muntu. Teri muzimu gusobola kutta nga togusobezza. Abantu mwe mwewunzise. Ekikutunza ekibanja ky'otaagula kiki? Oli yakireka n'atakitunda akikulekedde okumiremu obulamu obeere bulungi ate gwe okitunze kiki? Ekibakyusisa amalamu ekibakyusisa abasika kiki? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo ekikukoze ebintu by'otateekeddwa kukola kiki? Bw'abanga kitaawo yafa nga takoze bikolobero ekikutwala oyagale omuwala bwe mweddira omuziro ogumu kiki? Ekikutwala oyagala omuwala eyeddira omuziro gwa nnyoko kiki? Gw'osuubidde maama wo bw'anaakulumba omanye amaanyi g'omuzimu. Omuzimu okujja obuzza okukwatako obukwasa okeera oli mulwadde. Kati n'olyoka owulira enjogera y'abantu abatalina kumanya. Omufu si munno. Bajjogerera mu buli ango. Gyogerere weeteekeddwa okwogerera. Gyogere ng'ogiwaako ebyokulabirako nti omufu si munno ng'omunyiizizza. Omufu si munno ng'omusobezza. Gundi yali amamuziika Kyaddondo ate mumuziise Bulemeezi. Gw'osuubidde ki ekiddako? Oyinza n'okuzaala abaana oba embuto ne zivaamu. Oba omuzimu ne gujja ne gubba omwana n'alwalira emyezi 3. Gwe lwaki wakyusakyusa omufu ky'alagidde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ensi y'emyoyo tutambula nayo naye tutya. Ensi y'emyoyo omanya ddi nti ekusikaasika. Ekusikaasika ofuuka ekyerolerwa. Ensi y'emyoyo tutereeza ntereeze wabula tetugiwaliriza kutuyingiza mu yo nga tetukyali balamu. Osobola okuyingira mu nsi y'emyoyo ng'ofudde ate osobola okuyingira mu nsi y'emyoyo ng'okyalina omubiri ng'oli mulamu. Okufa kale kale naye ate ensi y'emyoyo bw'ogiyingira ng'okyalina omubiri kya bulabe kubanga ffe tuyina emibiri ate bali myoyo myerere tebalina mibiri okuviira ddala ku zimalayika okutuuka ku bajjajjaffe abaavaawo. Y'ensi y'emyoyo. Okitegedde? Omuntu bwe yeebaka n'aloota ekyo kye bayita okugamba nti omwoyo gwo gwabaddeko n'emyoyo ginnaagwo. Omuntu bwe weebaka n'oloota kitegeeza nti omwoyo gwo gwabaddeko n'emyoyo emirala. Era omuntu bwe yeebaka n'aloota by'aloota amulinaanye tasobola kulaba sayinizi. Singa obeera mu kirooto n'oleeta sayinizi abali mu nnyumba ne bakuwulira kya bulabe, osobola okutabuka omutwe oba okukyuka mu ntegeera oba emirimu okwonooneka oba okufa. Omuntu mu kirooto waba yaloose nga aloota akaaba oba nga bamukuba, si kirungi bantu balinaanye mu nju kuwulira ng'omuntu oyo akaaba. Omuntu waba yabadde mu kirooto ng'alina gw'aseka naye, si kirungi abantu bano abaasuze mu nju omwo okuwulira ng'oseka. Kya bulabe. Kyolaba mu myoyo tekyeyoleka ku nsi. Kyolaba mu myoyo. Waliwo okuloota nga gundi akusasula era n'akusasula naye yabadde akulinaanye nga weebase teyategedde kiwaloose. Ekyo si kya bulabe. Okitegedde? Omuntu okukyala mu nsi y'emyoyo n'agiremeramu ye muntu atabuka omutwe. Emisambwa tegikolwako lugambo. Tomanyanga omusambwa tonoonyerezanga ku musambwa ate tomanyiranga omusambwa totegeereranga omusambwa ye mmoto ya lubaale. Tonoonyerezanga ku myoyo totegeereranga emyoyo tomanyiranga emyoyo. Tonoonyerezanga ku myoyo. Kyokka waliwo ekitundu kye batugamba nti tutereeze empewo era twenoonye. Tonoonyerezanga ku myoyo. Si kye kitundutundu kino ekyokunoonya lubaale. Ekitundu ky'okunoonya lubaale si kye bategeeza. Wabula waliwo kiwanuka okugamba nti nteeraawo kino, teekawo ensumbi, teekawo kino,
teekawo kiri n'ogenda ku musawo ne bagamba nti kiwanuka yakuluma. Full stop, no koma. Okitegedde? Leka kudda mu bitakwatako. Leka kwogera bitasaanye ku mpewo ya kiwanuka. Leka kwogera by'otamanyi ku mpewo ya kiwanuka. Kye bayita okunoonyereza ku musambwa. Nga bw'onoga nti gundi yayise wano n'ayita wano obudde bwabadde bwe buti, alabika gundi oyo mubbi. Kaakati tufune we tugwa Kiva tujja kumukwasa. Kye bayita okunoonyereza. Tonoonyerezanga ku musambwa, kwe kwegeziwaza. Ddungu agambye mpa olutuula, mpa ekide, mpa eŋŋombe. Talina kyayongeddeko kirala, mpa ebyange obimuwadde. Okitegedde? Otandise okwogera ebintu ebitasaana ku ddungu ng'omusambwa. Mulimu okunoonya ennyo okumanya ddungu ebintu ebitasaana. Abantu bangi nnyo mubawulira nga beegeziwaza. Neyegeziwaza naganze nze kiwanuka mukwano gwange, era nze kiwanuka bwakola bwati ne bwati mukwano gwange. Eriyo abakyala bawulira ngamba nze nina omwami omusajja ajja nankozesa, ajja yambadde bimyufu, oyo kiwanuka. Biki natandika okwongerako nayogera kiri. Oluusi nga byayogera si bwe biri. Kiwanuka mu kumuloota ng'ali mu byambalo bimyufu ng'olaba omusajja yeegatta naawe. Banja, si ssanyu, si kwagala, tabangako bbaawo. Era si kirungi musambwa kukozesa muntu mulamu. Omusambwa bwe guba gukozesa omuntu omulamu, dduka zambwa, genda weenoonya olabike ng'ojjawo akabonero ako. Omuntu okufumbirwa ensi y'emyoyo si kirungi, era mu maaso okyejjusa era towangaala, n'ebibyo bifa. Buli pulaani gy'obeera otegeka yonna eba ekoma mu kkubo. Buli ky'oba olowoozaako kiba kikoma mu kkubo, ennaku eba ekusemberedde. N'omusajja gw'oyagala tawangaala. Abaana b'ozaala oba b'okuzizaawo, enkya abaana boyinza okuzika omu ku omu. Okuloota ebintu ebikwegattako nga tobiraba, wabula nga biri mu bwa myoyo, obiraba mu birooto, naye mu buliwo nga tobiraba, nga si muntu direct nti yakuwasa. Naye nga ebintu bikwegattako, olaba basajja bambadde engoye ez'enjawulo nga bajja ne bakwegattako ng'oli mukazi, oba abakazi ab'enjawulo ng'abasajja obakozesa. Naye nga mu buliwo tobalaba, ozuukuka tebaliiwo. Naye nga mu birooto obadde osanyuka era okoledde eddala luutu n'ogimalako, era n'ozuukuka nga ebitundu bye ebyekyama biraga nti obadde mu bikolwa. Naye nga mu buliwo tobalaba, toliyitanga essanyu. Ozuukuka obadde onyumirwa, bibadde mu kutegeeragana, si bya kifuba, si bya foose, si bya kuleepinga. Wabula ozuukuse obadde mu kazannyo kennyini nga kanyumye. Naye mu buliwo ozuukuse toyina muntu yenna gw'olabako, naye nga kibaddewo nga weebase. Kyabulabe emirundi 10 ku 10 kikyamu kibi. Omuntu omulamu ayina akawula ku nsi y'emyoyo. Omuntu omulamu tagatta busolo na nsi ya myoyo. Omuntu omulamu tasera na myoyo. Okusera n'emyoyo sitegeeza kukola lubaale. Tukola lubaale nga tuzitoweredde mu mibiri, ne tuteekawo amasabo oba zikasubi, ne tuteekamu empagi. Empagi yeekutikkulako obuzito bw'olina, lubaale ina nadda ku mpagi. Bakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga nti buli aliva gy'avudde amaanyi gonna agabadde gannuma bulijjo agadde ganzitoweredde ngalaze ennyumba yago yiino y'empagi. Buli alijja alifukamirangako n'afuna kyayagala. Kye bayita okusera ne lubaale mu kkowe eryo. Kyokka si kirungi kusera na lubaale mu ngeri y'okugattaganya emibiri. Emibiri sitegeeza mpewo kujja kulinnyako, nedda. Wabula okulaba omwami ng'ajja bulungi ne muteesa, n'oteekawo n'ojjamu empale ne mwekola. Okitegedde, n'ozukuka nga tomulaba. Kyabulabe, busungu, banja liba litutte ekiseera. Kuba omuntu aloota ebitundutundu ebyo, ebiseera ebisinga ebintu byalowoozaako okukola ne pulaani z'ategeka bibeera bikoma mu kkubo. Ayinza okulowooza okugenda e Bulaaya ne bigaana, tiketi baba bazisazaamu. Oluusi ayinza okugenda e Bulaaya emirimu ne gimwonoonekera, bakama be bamukuba bamuyisaamu amaaso bamutwalanga mu ddwa okukyungibwa kukola ki buli kimu. Omuntu aloota ebirootoloota ebyo, ensi agiyitamu mu bulumi, mu kukaaba, mu kwazirana, mu kwemulugunya, mu bugigi, mu kwebuuza lwaki nazaalibwa. Buli emisambolo egijja ne gikwegattako egiba gikubiikamu amagi ne gaalulira mu mubiri gwo.
mulimu okufiirizibwa, mulimu ebisiraani, mulimu okubeera omubi mu bantu, olutwe, kukaaba, okubonaabona, okubbibwa, okulyaza amanyizibwa, obutasasulwa, emirimu obutagifuna, ensojji giyitamu mu musana, by'oteekateeka obutagguka, okubbako ebyo by'osobola okugula poloti wali n'ekumpanyizibwa nga n'ebiwandiiko obirina, ebintu eby'enjawulo kusibwa mu makomera, ebizibu byonna byonna n'ebyenjawulo bituuka ku muntu aloota okwegatta ekiro. Eryo liba bbanja. Ate tekuba kwagala kwa lubaale, wabula lubaale ebyo byonna sayinizi zaleeta ng'abalanga bye mwakola. Emisango egy'enjawulo, obusobe n'obuseegu n'obwaka gw'ensojja obufumbekedde mu kika kyammwe nga byalekebwawo bantu abaabasooka, abamu abaaseetera, nammwe abalamu abaliwo. Bwe mwekomba mu busolo, enkola olwaleero eriwo. TV abaana bato bazira bakyere, buli kimu firimu ez'enjawulo zifuluma kyere zitaliiko kkomo nti bino biraba omwana wa myaka bwegiti. Basenga babeera ku mativi abawemula direct mu ssaawa ez'abaana nga bakyatunula, oluusi ssaawa 3 programs ez'enjawulo, oluusi TV ez'abantu ab'amannya, okitegedde oba ebitongole by'enjawulo nga basenga babeerako bakojja beefuula abasabika olulimi, kyokka ng'omwana omuto waba mu P4 ekyo kibasabisa akitegeera, ate tewali na kusabika. Omuntu n'ayogera atagenda mugga, atalina maanyi g'esajja, takola ki, noowe ekifaananyi mu mboozi, n'otandika okuwemula amazzi, abalina amatono, biki simanyi, okukyalira ensiko, biki ebintu eby'enjawulo. Programs ezibeerako mu ssaawa 3 ezitakyasabika ku mativi abaana abato, omwana owa P6 oba omwana owa P5 nga abadde yabugumizibwako musoberera asoma ebintu byasobola okutegeera obulungi, programs ezandibaddeyo mu ssaawa 9 ogw'ekiro. Okitegedde ebintu eby'enjawulo, emisomo egibeera ku maleediyo egy'abasenga biki ebyandibaddengayo mu ssaawa 8 ssaawa 9 ng'abaana bali mu tulo tuzibu. Abaana bonna ebintu babiraba, abaana ne bakula beenuuna mu busolo, bakola baki, abantu ne bayigiriza, simanyi basikina bati, simanyi basisira bati, simanyi biki, simanyi okuwoomesa, kola bwoti, simanyi kati kwata omugonja gukole bwoti. Omugonja omwana owa P5 yatasobola kwawula. Program nezibeerako mu ssaawa 3, ssaawa 4. Abaana oluusi tebanaana kulya kyaggulo. Gwosuubira ki? Osuubira ki? Ne mukubiriza abazadde nti beera ne TV yo mu kisenge. Kati ate gwe woogiteereddeko kyere TV, gwe woogiteereddeko nannyini TV, nannyini program, omwanjuzi wa TV, omwanjuzi wa program, gwe woogiteereddeko program, olwo omuzadde y'anaafaayo. Omulandira guva kwaweereza. Teekawo etteeka ku TV yo nti zino program za ssaawa 8 ssaawa 9. Okitegedde kati abaana ne bakula nga tebalina kibati, abaana ne bakula tebalina mpisa, tebalina nsonyi. Okitegedde abaana kati beenuuna busolo, bulumuvu baziraba, firimu ez'enjawulo, intaneti ez'enjawulo ziwemula kyere. Abaana bannayuganda boolesa ebituntunu byabwe by'ekyama, oli ne yeekwata mu bukyala n'asindika ekifaananyi naye ng'olaba munnayuganda, mwana muganda, mwana munyankole, mwana munyarwanda, abaana baweddemu ensonyi, bakola baki? Kati osuubira ki? Bwe mumala okwonooneka nga n'ensi y'emyoyo ebazza mu kye mwagala, bwe mukopperera ensi y'emyoyo ebazza mu kye mwagala n'egamba kale zenkanankana n'ebisiki tunaalaba. Okitegedde, tunaalaba. Kyokola ensi y'emyoyo kyekola, kyoyagala kyekola, kyogenderako kyotambulirako kyokoppye kyekola. Okitegedde, paka lwe muliddayo ne mumanya lubaale yeeyisa atya, lubaale yali atwagala kweyisa atya, okwo kuteera emyoyo emibi. Lubaale omuzadde abeerawo atakolagana n'ebyo, atakwatagana na bya buseegu, bya bukaba, byakaggwa ensonyi. Omusajja n'akwata omwana wa myezi 3 neyebereka ku nte, omwana n'atema kitaawo omutwe, n'amutemako omutwe lwa kibanja. Ensi y'emyoyo erimu ensi za mirundi ebiri. Tulina emyoyo emibi, tulina emyoyo emirungi. Emyoyo emibi gye gyolesa ebikolwa ebyo, emyoyo emirungi ne gidda ku bbali. Emyoyo emirungi bwe muba mwagisuula gita myoyo mibi. Emyoyo emirungi bwe munaagikulembeza, emyoyo emibi gijja kudda ku bbali. Mudde ku nnono, mudde mu buwangwa bwammwe, emyoyo emirungi gye giba gitojjera mu nsi. Okitegedde, mujja kulaba nga ensi eteredde eweddemu ebyo by'obuseegu. Abantu basanga ku maleediyo amagini gankozesa mukakitange yakola bw'ati, n'obasanga mu bulokole, n'oseka ng'oli agamba malogo, ne bamusabira amalogo gagenda. Obulokole abuwangaliramu emyaka 2 agenda okulaba nga talina kyafunyira ebirooto byemu akyabifuna. Ne weebuuza lwaki tatuula wamu ne yeebuuza. Ddala kituufu majini oba myoyo gya kika? Emyoyo gy'ekika gimulumira mu kitundutundu eky'obulabe, eky'obutemu,
emyoyo emirungi bajeegaana bagisuula bonna beerokosa famire zonna zeyawulayawulamu tebakyasobola kutuula kuzzaawo nnyumba ya bajjajjaabwe gye baawuliranga eka waabeerangawo essabo bonna babyogerako bagamba ebyo tetubikola tetuyinza kubizzaawo bya sitaani okitegedde bikyamu naye nga kituufu bawulira nti ewaffe waabangawo ennyumba ya Lubaale ennyumba Kasubi yagattanga abantu abo kati ennyumba eyo okuva leyagwa bonna beeyawulamu abantu balinga abatategeera ennyumba Kasubi yegatta ekikoko sekimu n'okwogera olulimi olumu ennyumba eyo bwe bayasaanawo muba mulina kweyawula n'osanga olinga kimuluma tweyawulayawulamu tuli baalubatu bwe tutula mu lukiiko ffenna tetuwera bala tebajja bala bawera ku nkolokooto gundi yandoga gundi yankola kino biki kyava ku nnyumba emugatta ennyumba Kasubi mugatta ennyumba teba ya sitaani ennyumba eba yakike kuŋŋaanirwamu emyoyo gyammwe ennyumba bakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga egatta oluganda lwonna ennyumba muzzaŋŋanda empagi egatta ekika kyonna abantu abawamu abooluganda endeemu ebbeere erimu mwayonka kulimu ennyumba eyo bwebanga mwagiwuliranga nga teriiwo ng'olwaleero mugyesamba muwoza tetukola ebyo ekiddako kubeera kwawukana yawukana gwe ne bwe mukola otya ne bwokola empisa ku muganda wo tali kwagala tali kusembeza era nebbaawo ne makago bwe kiba n'ensi ekwegaana ne ku mirimu bakwegaana okitegedde ebintu eby'enjawulo muzzeewo ennyumba zammwe ez'ebika okitegedde kale n'okulandagga kuno era kwonna kugendereramu kuyiga mufune emisomo egy'enjawulo bwe mwatambule n'okumanya mu nsi okitegedde kati ensi y'emyoyo ogigenda muddi ensi y'emyoyo tero gigendamu mu birooto naye nga byolaba mu birooto akulinaanye talina biraba okitegedde akulinaanye singa awulira ng'olina kyolwanagana nakyo naye ng'oli mu kirooto kya bulabe kitegeeza waliwo omwoyo ogulwanagana naawe naye nga gusobola n'okukutta omuntu nga yeebase talaga kiri mu butalabika ng'akiraba omuntu nga yeebase kifudde mu butalabika ng'atambula mu byalo bya Lubaale ng'alina ebintu byalaba ng'aloota si kirungi muntu amulinaanye kumulaba ng'abikola ebyo bibeera byama kyokka singa omuntu akulinaanye oba bbaawo oba muganda wo baali mu kisenge kirala n'awulira ng'oleekaana kya bulabe oba otandise okulwanagana n'emyoyo kitegeeza wabeerawo ebbanja eribeera libanjibwa singa omuntu azuukuka ng'abadde aseka n'omuntu mu buliwo ng'era abadde aseka naye n'ozuukuka ng'era obaddeko akaseko ng'obadde omwenyamwenya ng'olina omuntu gw'obadde oyogera naye mu buliwo nga waliwo n'akuwulidde naawe wennyini ng'ozuukuse weetegedde ebiseera ebisinga obwongo busobola okusala leerwe obudde bwonna ye muntu gw'owulira nga gabaawo bangoba baabo gundi akutte ejjinja gundi ndeka gundi nvaako sigenda genda naawe gundi akati ngenda mu ofisi ya pulezidenti akati omukulu w'amagye wuuno alina byangamba temuntwala mukomera bikipa bano bantwala gundi muninde tugende ffenna kakati nedda tonsaba mmere yange nvaako naawe tuula eri naawe nvaako nzirugaza biki obwongo buba busaze leerwe oba oludde ng'olina ebintu by'olaba jjukira emisambwa tegikolwako olugambo byokoppye mu nsi y'emisambwa tebabyogera kati emisambwa obwongo bwe busalira leero omuntu n'agwamu akalogojjo kwe kubanga aludde ng'anyumya n'emisambwa live ekyo kye bayita nti mbadde nyumya nagyo kyere n'ozukuka ng'oseka n'ozukuka ng'omwenyamwenya okwo si kwe bayita okwolesebwa ye muntu alaba omuntu ng'ayimiridde wali ku muti n'amala n'abula kwe kwolesebwa okwolesebwa ye muntu ng'abadde atambula n'atunula emabega ng'alina omuntu gw'abadde ajja naye kwe bayita okwolesebwa ye muntu abeera ku buliri nga yeebase n'alaba omuntu mu nju agenda okwetegeeza nga tamulaba kye bayita okwolesebwa okwo si kwolesebwa ekyo kirooto ekirooto ekyagala okwawulamu obwongo bwo busigale ku nsi ng'obulala buli mu nsi ya myoyo ye muntu gw'osanga ng'atambula ng'ayogera yekka mu kkubo naye ng'ate alabika obwongo akatundu akamu tekategeera okitegedde kati gwe mukazi gwafuna embeera eyo ya bulabe n'abaagwa eddalu n'abalina akalogojjo n'abali ku mpeka emulago baalinga ggwe nabo baasooka nga birabanga ggwe weetereeze olina ekitundutundu ekikubanjibwa ekitundutundu ekyo kya muzimu olina omuzimu gw'ekika nga gukubanja omuzimu gw'ekika gutambula n'omusambwa gw'abamweyana okitegedde bamweyana atambula n'ekiwanuka nannyini kujjako waya nannyini kujjako kutegeera kwo bamweyana ng'alina ekiwanuka kiwanuka ye nannyini waya bamweyana ye nannyini kutaganjula kyokka omuzimu gwe gukuwendulira amaanyi ago omuzimu gukubanja okitegedde kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno bw'ekibuuzo kyo akukuume liiso ddene ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.